Open Media. Tetugenda kuddamu Kayunga okuwa sacco yonna ssente z'Emyooga nga district commercial officer tasayininze ku kiwandiiko ne RDC ekitwala aba sacco mu banka okubawa ssente. Tekiddamu kubanga abakujjukujju n'abanafu awekikemo wekijjira omuntu atunula Bali n'atunula eno nga talaba waliwo ategedde nti agenda funa ki bwazifuna mu banka n'abula. Kati abamu honali bwebagamba abatubuzeeko bandibadde bakulembeze ba bitundu saawa ejja kutuuka tulina bakulembeze mu kitundu nga bonna badduka ne ssente z'Emyooga. So tubayambe tutegeere nti munnaffe ogenza okufuna ssente neyakitegeere nti commercial officer ne RDC bakitegeddeko kijja muyamba obutabula. Namwe mukyala ajja kutuuka gwe mwatumye okukimaki ng'akimanyi nti RDC akitegedde, commercial officer akitegedde, be bampadde ebbaluwa endese mu banka era bayinza n'okuba kugombolola mu kyalo ne bategeeza ba members nti munnammwe gundi baabo n'omuwanika akantu bakaleeta. Mu bitundu ebimu mulimu abantu nga bo ba specialists. Specialists mukitegeera kye ngamba? Obukugu yakuguka mu kufuna mu nteekateeka za gavumenti. Bukya Museveni ajja buli programu ebaddewo omuntu oyo agiyingira ate n'akola ki? N'afuna. Newebuuza bannange bosiko buli mulundi yafuna mu kintu kino. Era bali okumu kati byenjogera nga mulaba mbalinnya ku mitima. Obadde ofunamu gwafunamu ali mu Myooga bwe naakusanga mu PDM ngenda gamba poliisi ekuleete wano kubanga muli kukwata ssente z'Emyooga ne muzirya ate n'owulira za PDM ne zituuka n'ozirya n'owulira baleese entandikwa n'ogendayo baleese ekintu gundi ne bakubuuza ezasooka wakola ki? Tubasaba ab'Emyooga mu concentrating mu ki muleke n'aba PDM bayitire eri. Bwe oyagala ko Myooga ojje mu PDM genda osasule Emyooga otereeze ojje tukuwa akakadde ka PDM weekali. Tulina okukulaakulana, tulina okugaggawala. Tewali byakwekwasa. Mwe omusanga obuzibu ng'abantu oba muli eno mu bakulembeze baffe oba buli eyo ku byalo oba waliyo wampolomolo yakulemesezza okufuna ssente ez'Emyooga okuzaala mujje wa RDC ffe nga gavumenti y'empolomolo tulimanyi tujja kukwata abantu abo tubaterereze mulina okulaakulana. Kaakati omwami ono mwami Kirunda ne gurupu ye balina okusala amagezi bakwatagane ne ttiimu yaffe wano eya commercial officer naffe nga RDC ne diso okulaba nti tutwala enjiri mu kyalo eky'Ekayunga eya mindset change on issues of development. Abantu basomesebwe, abantu bategeezebwe, abantu amanyisibwe, abantu bateekemu omutima okwagala ebintu bino. Mwalo bye ngenda okubagamba ebimu kati ng'abamu mmwe mbadde temubimanyi. Buli ali wano nga tonnafuna ssente ekimu ku bikulemesezza okukulaakulana ye ggwe. Ani? Muwayiriza ba neighbor, muwayiriza basenga, ne muwayiriza bajjajja, ne muwayiriza gavumenti ya NRM, naye ng'abasinga ekizibu ekinene omuziziko omuntu akulemesezza ye ggwe. Ye ggwe alina engeri gy'olabamu ebintu ng'oluusi engeri gy'olabamu ebintu eyo ekulemesa okugenda mu maaso. Mwani yabalimba nti ssente eziva mu gavumenti nanyinizo bamuyita gavumenti. Abaayi gavumenti yaani? Gavumenti kyeki? Gavumenti oyo asangibwawa? Fena tugende tugambe gavumenti oyo nti munnaye gwe kizibu. Basebo
ne bannyabo abali wano abaami n'abakyala gwe gavumenti buli ofunanga ssente yonna nga bagambye nti ya gavumenti ng'omanya nti ofunye ssente yo ssente yaani kati obuzibu obuva olwokuba tomanyi nti ye gwe gavumenti buli lwokwata ssente nga bazitumye ekigambo gavumenti ng'ozikavula azino zakulya batubadde kutwebaza kalulu naye munaye lero muzeeyi atulowozezzaako kano kazze bangu omanyi kano akayo tekabaddemu byakukalya batuyambye munaye buli muntu akasente katutuuseeko twakafunye esente z'oli mu kulya esente z'osayiningidde oziryanga ayagala ogamba kanzirye naye ategeere nti nzikoze eki ani gw'olumya ate oli mukuzirya nga bwali ozisaba walimba njagala sente zino kwekulaakulanya ogenda akola ki ngenda kulunda nkoko olizikwata be papa mu bbaala olizikwata be papa ofunyeyo ekiwala olizikwata be papa osasudde ebbanja olizikwata ogenze mu saaluuni masani okusanga nga abamu abatudde wano babadde ogawe mwani bwa kalonda nga obuviri bwolabaawo bwa myooga akasente bakafuna ne beekolako nogamba katugende tufune n'endala eziddako miliyoni 2 oyinza n'okusanga omu yamala dde okwewola sooka ompeeyo emitwalo 5 tugenda funa ssente zinaawe omanyi nze sirya zaamaanya akasente weekali kujuza mu foomu bazituwa nga nkuwa ssente zo bino bye mbagamba bye bimu ku bintu ebitukuumidde awo njagala kubasaba ssente za gavumenti muzaagale era nga mumanyi nti ssente ezo zammwe sina zammwe zizo kitekate personal level ogambe zino ssente zenfunye kasente kange ate enjawulo eri ku ssente zino ziva eri nga ziteereddwako omukisa nti zakwekulaakulanya kati obulwadde bwe bujjira ze baatumye ekigambo okwekulaakulanya bw'ozitwala mu bbaala ojja kwekulaakulanya ofuke mutamiivu nnyo kuba ziriko omukisa nti kasita oziteeka mu kintu kirina okuzaala ennyo oyogera okugenda mu bbaala bagenda okulaba omwezi mulamba owanywanga ecupa emu ezawalagi kati onywa 3 kumbe wateekamu n'ezaali ez'okwekulaakulanya n'okulaakulanya apetaiti ya walagi osanga yawasaamu yalina omukyala omu ati kati alina 3 kumbe yatabulamu omukyala ng'amugye muki mu myooga ate bwekwata ku mansi ofisolo n'akutambuza wajja wakutuusa nga yateeka mu nkoko muna yatandika ku nkoko 6 alina nkoko 8 ekitegeeza naawe kisoboka ssente zino zikola naye ekibuuzo kiri bw'ozikwata gw'oziteeka mu ki kijja kunnuma honalebo ngomaze ebiseera notabeera mu paliamenti nojja wano neotambuza mu microfinance naffe abantu batudde wali balinza RDC abakulu abalina ebyokukola tugabe ssente wayitewo omwaka mulamba ngambe mumpe ku butambi kuba kati mwe babakutte ku video mwena ngenda kubaba mbalaba mbuuze bannange omukyalo ne yali mu katenje ono yavwaga kati gabanda gamaama ono omukristo muntwaleyo kondabe bwe yafuna ez'emyooga atuuseewa ng'oluwulira nti RDC we yali mu kujja bagambe siriwo nze nafiiriddwa abamu essente zino z'abafuula ekibaleetedde n'okukyawa gavumenti ezibawo singa tubadde twekolako omuno ne tujjako Museveni ono omanyi nga bayinza obutatubanja ssente z'emyooga kati ani ayinza ozitubanja n'obuuza kakati ate ani anaddamu okuzibawa tufuuse babbi tuyiya buntuntu awo olinga yagala ogamba wotaakubanja ani anaakubanja mmwe bwe muva wano muddemu muwagire pulezidenti Museveni ye nanyini myooga gino yagireeta olabaho nalebo tebandeke amwenya n'asanyuka nga twogedde ekigambo ekyo kati ate mwe ab'emyalemu nolwekyo mwami Kirunda ne banno
Fwe tulinga obukulembeze bwa district tulina omukisa nti Kayunga ofiisi zonna zikwatagana. Chairman office ya chairman, office ya RDC, diso, DPC, the entire DSC and DCC. Tukwataganira ddala. Tukusuubiza tugenda kuwa obuwagizi bwaffe okwogera n'abantu, ngenda kwogera ne chairman ono ne banne ba councillors okulaba nti bwe tubeera mu nnyimbe n'emikolo. Kawabenga omuntu alina gwakwana twogereko ku Myooga ne BDM. Ekirala sacco yonna eri ready okusaba miliyoni 2 ne bazibawa ne mwekulaakulanya nga abataagala bya Myooga bayina enugwe ebaluma. Omukama bawomukisa. Emyooga bwe gyatandika mu Kayunga, emyooga gino gyasinga okufeeringa because of abakulembeze. Ekyo kyosaagala nkikole ki? Nkikweke. Sacco yonna yonna, institution yonna yonna, ekintu kyonna kyonna ky'oba establishinzeewo kikola because of obukulembeze. Obukulembeze bwe buba nga bukola bwe buti ne bwe buti, ekintu ekyo kiba kifeirinze from scratch. So n'olwekyo abakulembeze abali wano mbasaba bannange, ekintu kino tukitwale nti kyaffe, tukitwale nti kiri personal, tukitwale nti no emyooga gino okuganyirwamu obulungi abantu balina okugijjumbira. Nsaba tuddeyo eyo era tumobilizinge bannaffe abalala babe nga bakola ki? Bayingira mu program. Kiruma nnyo omuntu okufuna miliyoni 2 n'osanga nga abantu abaziganyiddwamu bali bantu 5. Kiba tekikola ki? Tekikola sense. Kwegamba bagambye Entenjeru North ba produce dealers bali bameka mu constituency yonna yonna. Naye gw'ojjawo obuvumu okugamba nti n'omuganyiddwamu 5 mwekka. Oba toli waki? Toli wa bwenkanya. So olwaleero tuzze nga twagala okubazaamu amaanyi nti no essente gye ziri. Obukadde 2 gavumenti president yagamba nti no buli sacco mujongere obukadde 2 buli ki? Buli mwaka. 2022 mu Africa, 2023 mu Africa. Abatono bakozeeko 2024 bafunye. Abalala banatera okufuna sacco nga 12, but that is out of 54. So era abasingayo tukyali below average. Era bagamba nti no Kayunga ekola etya, tukyali below average. Okiraba? Ate n'abangi babadde wano naye wano tebazze, meaning ssente tebanakola ki? Tebanazifuna. Sina kindo oyinza okusanga nga ne application tebanakola ki? Tebanaziteeka. Musobana njagala basaba, njagala obeegayirira programu mujje. Programu weeri, ssente weziri, ate programu gijjumbire. Emabegaawo waliwo bingi ebitagenda bulungi. Fraud yaliwo mu bakulembeze ne mu bangi abatwala ssente bagaana okuzizza. Essente ezo zakudda kuba sacco yammwe. Mukitegeera? Abantu abamu ne babula, abantu abamu ne badduka, ne bava ku byalo bibaaliko ne bagenda mu bifo ebirala. Saawa eno tukomyewo tugambye nti banaye tuddemu twemobilizinge. Mukitegeera? Tukole audit, tulabewo ka accountability kali aka ssente ziri ze twabawa 3. Bwe tumala okukola audit eyo tutuuze olukuŋŋaana gagadde olwaki? Olwa sacco EGM. Tulonde abakulembeze abapya. Bannaye mbasaba temwesibaako mukulembeze eyavaako buzibu ddi last time. Omuntu yenna ayina bw'abanga yaliko obuzibu kabube butya kaba kasonga katono bwe kati ne batandika okukola ki? Sacco ne failinga. So bwe mubanga mulina omukulembeze temutya, musobola okuyita ku nkiiko zino naffe ne tubeerawo, commercial abaawo, tusobola okuyita RDC. Bwe mbanga mulaba nti omukulembeze oyo agenda kukola ki? Kuleeta obuzibu, agenda kulemesa abantu okulonda. Tulonde abakulembeze abagenda okutwala sacco zaffe mu maaso nga balina ekifaananyi kya buli muntu wabula si buki? Sekinnoomu. So bwe tumala okukola